ono engeri gyatambulamu yali mmotoka kika kya RAV4 okutambula olugendo lw'okuyita mu bitundu by'e Namuwongo, Kisugu, genda Kabalagala. Owa poliisi byabadde agezaako kuba ng'atulaga mu mbeera eyo era gwe abadde agoberera. Owa poliisi ono amuyita AIP Odong atutegeezezza n'atulaga kamera nga bwe zaatambula nga zigoberera omutemu ono. Olunaku olwasooka yapaakinga ku renewal awo, n'avaamu n'agenda ndowooza ku kifo we yattira abaana, that is a day before. Abo bagambira nti yajja n'asasulayoko ku bisale ate n'akomawo. Batulaze RAV4, emmotoka ekika kya RAV4. Nja kuba kansooke ndabe wano oba mbibateerayo mpola mpola nga bwe njogera. Batulaze engeri omutemu ono gye yatambulamu, n'atuuka ku kifo n'agenda wali ku renewal we yapaakinga. Kati ndowooza ebifaananyi biriwa? Ebifaananyi bino njagala mbe nga mbibateerayo wano nga bwe twogera mpola mpola. Studio line is open. Katubayiseemu mu highlights. Mukulu ono abadde atulaga. Manyi kati ffe tukuddamu ne tukuplayingira ne tukola okulaga obukugu bwe tulina mu bintu bino. Tuddamu ne tukulaga ne tukuplayingiramuko ne tukulaga okusinziira ku bukugu ffe bwe tuli nabwo bwe tulina wano mu mbeera eyo okutwalira awamu. So njagala mbe nga nkuzannyiramu nga bw'olabaawo system, tuddamu ne tukuzannyira n'olaba ekintu nga bwe kitambudde. Sofa studio line batandise okuba nga bakuba, katumale otukwatayo mu babiri. Hello. 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 Yes sebo. Yes sebo Divoshi, webale mpereza. Amanya gaffe taata ne gy'osinzidde muganda wange. Swale Pool Uganda. Okomyewo. Nkomyewo. Sofa kitundu ekisooka kiwumuddemu. Waliwo akantu katono ate ndaba k'amaanyi ke tubuusa amaaso. Yes sebo. Okero ono bagamba nti talina mwana, talina mukyala. Anyway, eyo teyandibadde ensonga naye omwana gwe yali anoonyeza ekifo. Does he really exist oba kyali kiwaanyi? Oyo omwana if that kid exists yali waani? Gwe yali anoonyeza ekifo. Yali agenda kuyamba, yali agenda kukola charity kufunayo gwaweerera. Ndowooza eyo nayo nsonga nkulu. Obuuza kumanya omwana waani. Yali waani mwana oyo? Does he really exist? Or it's a ghost child? Okay, kale baba. Kale n'abalala mugenda kuyita ku line awo mubenga muteesa naffe. Namba eri ku screen awo ku studio line. Mbadde njagala n'omulala wuno. Hello. Nawe ogibaleko nyabo. Kale so. Mbadde nteesa kwokera oyo. Ye nyabo. Bw'otunuulira engeri gye bawamu obujulizi abaasooka n'abakaakati kirina engeri gye abalabi gye kituwamu engeri etategeerekeka nga waliwo awo engeri geri. Okero yandiba innocent. Okay. Okero yandiba innocent. Hello. Ne kamera yennyini gye batulaga talaka yeje yennyini. Kale nyabo. Hello. Hello. Hello, webale tuweereza. Nawe bale kubeerako mukwano. Kale kati tusigazza bujulizi bumuwe twetaaga omusango guno tusigazza bujulizi ki? Twetaaga kumanya omwana oyo Okero gwe yali anoonyeza admission era ondabye mu comment section nga nkiremedde
angamba ani ono gwe yali anoze Gloria namanya obadde mwagala kumanya omwana ki gwe yali anoonyeza ekifo. Okay, Gloria. Yes. Kati nkuwulira madam gwe mwagala kumanya omwana ki gwe yali anoonyeza ekifo. Kubanga bw'aba present family member ki era ne ba lawyers baffe bagenda mu question oyo gwe yali asabira ekifo ba question ko muzadde w'oyo mwana kubanga kule wabanga si yali muzadde w'oyo mwana kitegeeza omwana aliko abazadde. Bipange oyo gwe yali anoonyeza ekifo oba yali waali oba taliiwo obanga kyali kipange. Okay. Yes. Kale nnyabo kale katufune kubawuliriza abalala osobola okuyita ku namba eyo obenga otukubirako naawe otubuulire abalaba ku screen awo ekifaananyi kye twawuddemu awo oba tulaga nga Okello atuuka wali ku kifo yasooka okupaakinga omupoliisi obadde annyonnyola that was a day before. Manyi kamera ebyuma twabireese tukuddamu ne tukureplayingira n'olaba kati awo a day before awo yali amaze okupaakinga n'agenda katufune wano ali Kenya. Hello. Okay. N'agenda n'amalayo wakadde n'amala nadda awo ne batulaga nti yali akebera motoka ye ku mupiira nga afande bw'atugambye bw'atyo bwe yali akebera ne ono. Hello. Hello. Teweewuliriza baba nkukutte gwe owe Kenya. Hello. Wanji nnyabo teweewuliriza. I can hear you. Okay, but don't listen to yourself via the TV. Good afternoon. Good afternoon. How are you, madam? Please don't listen to yourself. Hello. No. Hello. Hello. Wanji. Hello. Wanji sebo. Je baleko sebo. Nawe je baleko sebo bale kuwuliriza muganda wange. Nange nkubidde Kenya ndi wanira mbiraba. Obiraba. Njagala okubuuza nze waliwo nalabyeko omanyi tutunulira bu TikTok nga ndaba abantu banjawulo Okello gwe bakwata ku street kubaleeta mu kkooti nga banjawulo. Mulaba nga si omu. Abantu banjawulo. Nze ekintu ekyo kye neebuuza. Kati kulaba banjawulo. Tudde kwega ensonga y'oyo omwana gwe yali okusabira essomero yaani tunoonye famire eyo mwava bonna bali mu luko ekibanga kyekyo. Kale. Wanji sebo. Tweyanziza okutuwa live stream yaffe naye. Yes sebo. Tufuna ebyokuyiga mu criminal proceedings ekyebuuzibwa ku crime scene nga tetulina Okello waalabikira wonna ku crime scene. Anti batulaga nti tewali kamera mu bitundu bya wonna. Okiraba nti ekyo kimuwa gundi prosecution team erina burden of proof of proving that he was got on the crime scene. Kubanga the burden of proof now, he who alleges must prove. I'm not supporting Okello, but I'm looking at the other side of the law, proving that Okello was got on the scene of crime. Kubanga tetulina kyonna kiraga nti yaliwo. Ekyokubiri, mu likodizi z'essomero tulinamu amannya g'omwana Okello gwe yasasulira admission fee emitwalo 19. Awo nawe twagala tugenda tuukawo. Kubanga kaakati naffe ekituwa ebyokuyiga bingi nzamwe ne school administration naye kituwa ebyokuyiga bingi. Yali agenze kusasula admission mu likodizi omwana mwali yamusasulira. Ekyo nakyo kibuuzo. Tweyanziza nnyo ssebo. Amanya gange nze Mukasa Joseph Ssebo. Osinziddewa baaba? Ndi mpigi. Webale kubeera kabe mpigi batulabire. Amina ssebo. Amina taata mubeereko live eri etya kitambula kitya?
lwako waliwo footages webadde yekwatira naye nga ebisigadde biryoke kubanga nakati olaba nga buli kimu kiri kiriya bulungi. Kale ssebo. Ese. Kale n'abalala musobola okuyita ku studio line eyo ne tulabika nga tugenda mu maaso ffenna. Kifaananyi bwe nnengera wali kooti ekyawumuddemu, kooti ekyali mu kuwumula. Tufune omunayo omulala. Halo. Hello. Wensebo. Yeswa sibetera. Bulungi sebo soda sebo. Ejeba live yaffe. Amina sebo. Kati. Wano oyo ofisa kyayogeddeko. Ng'abaana batutte ku muddwaliro. After 1 hour mbu n'amalaba ku another bypass awo. Kati nina ebintu ebyo tebigatta n'oyo Okello gwe baleese omwana kyayogeddeko kuti oba TikTok. Tebafaanagana. Wakati ekifaananyi abatulaba ku screen awo ekyo ng'ali ku boda. Yes. Naye kati mwe kyemugamba nti Okello omukwate wanjawulo n'ali ku boda. Ku TikTok. Ng'alimu eyo emotoka ya poliisi. Yes. Tebafaanagana n'ono gwe tulaba. Ali mu kooti. Tebafaanagana. Oba wali yali mukyafu? Alaba ne bandibadde nga mukyafu. Ndaba kati CCTV gye baleese eyo. Ndaba teyalayinga n'ogw'omusango naye katulinde tulabe kye baasalawo. Kale ssebo. Kale katweyanziza. Kale, studio line is still open for you guys. We can... Hello? Divorce. Wanji dia. Wasuzota. Ndi bulungi mukwano oli otya mukwano? Ono Sarah Uganda ni okuddamu ekibuzo ky'oyo Mr. Mukasa. Yes sebo. Ye nnyabo ndi nnyabo nze. Ye nnyabo. Anti oyogedde Mukasa. Mr. Mukasa nti agambye. Nti omwana gwe bawandiisa ku ssomero, which means oyo Mr. Mukasa teyatandika naffe. Olunaku olwasooka. Teacher already babyogera byonna nti omwana yajja n'awandiisa omwana. Okitege ne boogera n'erinnya ly'omwana yateekayo. Okay. Ate n'ekirala kye njagala okwogerako abo abali mu comment section abawooza nti oyo wa poliisi atuwa biki atulaga biki mbu eyo si evidence biki. Batulaga movements za Okello. Batulaga engeri gye yatambulamu. Up to the scene. Okitegeera. Naye abaana bali mu comment section bawooza atulaga biki eyo si evidence. Kuba eri tewali camera. Yes sebo. Ate n'abaalaba weebali. Okitegeera. Nze byo bye byange munnaye siba bulungi. Kale dia nkwagala nnyo Sarah. Thank you very much for your service. Kati nize muntereke ekyemisana. Agambao. Kale. Hello. Hello. Kati nize muntereke ekyemisana. Sebo oba nyabo. Kale. Hello. When sebo. Hello. Nkuwulira sebo. Sebo oba nyabo. Ompulira? Nkuwulira bulungi sebo tewawuliriza. Okay. Akati nze kyembadde ngamba. Yes sebo amanya gaffe taata. Ompulira? Wangi? Amanya gaffe. Nze kyembadde ngamba. Yes sebo. Ono yeewuliriza bw'okuba essimu bambi kendeeza device kwolabya oba olabira ku TV wabawo kadire kawanvu okulabika nti tusobola kwewuliriza. Hello. Jebaleko ssebo. Nawe jebaleko ssebo. Tewewuliriza. Jebaleko ssebo. Nawe jebaleko ssebo. Kati ngenda kuddayo ku oli omukyala kyayogedde muwuliriza ng'agamba nti omukazi yagaba registaringa omwana. Yes sebo. Omwana oyo twagala okumanya wa famire ki avaawa tumanye. Okay kale. Kale sebo. Katufuneyo noono. Hello. Mbadde ngamba. Yes sebo. Yeno gundi eno studio line. Tuli ku live sebo amanya gaffe taata ne gy'osinzidde. Kale nze Peter Kalazi John Bosco.
Osinzidde wa baba Kalanzi? Nsinzidde eno Gayaza Manyangwa. Gayaza Manyanga eringa ku St Juliana eyo. Aha, naye nga tugenze naye ku main ndi ku main wano nga Kabira pub. Wano wali ng'embuzi wagira embuzi awo. Ate yoze mabega bwayiseyo ngoze no maaso. Kakati ze kyembadde ngamba. Yesebo. Waliwo abantu bano ababuuza ne bagamba nti omuntu ali mulimu si oyo ali mu footage batulaze wa poliisi zaatulaze. Naye nze okusinziiranga ku waliwo omukyala yajja n'ayogera n'agamba omusajja bwe yali asala abaana yalina akasawo. N'ensinziira ne ku mwami eyapangisa emmotoka era yali laava fo. Katosobola wano tetugoberera face tetugoberera n'obujulizi abantu abalala bwe baali balese kubanga zino kamera zaano mu Uganda tesobola kujjayo bulungi face. Naye nga ekituufu kiri nti nze ku bujulizi bali bwe baaleeta omukyala yagamba nti yalaba omusajja nga tadde ensawo emabega. N'omwami eyapangisa emmotoka yali laava fo mu butuufu buno obujulizi buba bukakasa biri abantu be baawaayo. Kale nze sobola kugamba nti sio yateekwa okuba nga y'oyo. Gw'okakasa ogamba nze nkakasa okusinziira ku bujulizi bwa poliisi bwaleese. Nkakasa nti ono omusajja omutemu yennyini. Kale baba mpozi osinzidde Gayaza Manyangwa. Nsinzidde Gayaza eno Manyangwa bampita Kalanzi John Bosco. Kale twanza Kalanzi John Bosco. Kale ensonga muzuulira bulungi nnyo bambi oba okubye essimu mbadde mbagamba tolinda kwewuliriza nti oba okakase nti oba okubye ku live oba bawoddire nnyingi bwewuliriza tuba tetukwatagana. Essimu nzigule. Studio line is open for you guys 0702 558372 otusubuulire gwe sofa nga bw'olabye ekitundu ekisooka kitambudde kitya okusinziira ku gwe nga bw'olaba nga bw'obirabye. So wakati nga tuli mu break kooti ewumuddemu ono agambye Doha Kata agambye wano omukulu alimba nono. Hello Wansebo. Hello. Wansebo. Oyogera ne Kato Barnabas. Kato Barnabas osinzidde wa muganda wange? Nsinzidde Eregu. Abaire gubagamba batya muganda wange? Asiba alyoke n'akasana kaabwe. Akasana kookya. Akatudde ku mulamwa. Yesebo. Bw'obaga nti omukyala alabika bulungi. Omusajja omusirikale bamubuuliza ekibuuzo. N'abaddamu n'abagamba nsonga ya kamera wano muba mulaga ebintu ebinene gundi ennene temulaba bulungi. Naye ku footage ku laptop kompyuta eraga bulungi omuntu. Bakimubuuza kidamu bw'atyo. Ekitegeeza poliisi eyina ekifaanana ekituufu nga bw'afaanana. Era wakwate tulabira ku gundi ennene. Anti wide screens ate ko tusinzira obbaweereza. Zoom ekenderamu katono. So ekifaananyi kyo kirabika. Nego omukusimu kulabako olaba yeye. Teri kubuusabuusa kulala. Yeye basale mu bigwe baleke kwonoona ssente z'omusolo. Kale sebo abeere guba tulabire. Gye bali balungi babawulira kubanga ndaguli wabwe bakuwulira. Bali mu kuwulira? Kabutebodda. Mpozi ogambye gwani? Kato Barnabas Eregu. Abantu abaawo Eregu mwenna nga muli mu kuwuliriza Kato Barnabas yabakiikiridde. Abantu ku street abo bonna bayitawo ku kizindalo mbalengeraawo abalina amaduuka n'oyo omukyala atunda amazzi agannyogoga mbalengedde mwenna. Kato abakiikiridde abantu b'Eregu. Kale ssebo. Ensonga muzuulidde bulungi nnyo. Tuli mu kulabika nga tuwuliriza tuli mu kuwumula mu kooti ebadde ewumuddemu tufune wano amasimu go gakyajja. Hello. Wangi nyabo. Ugyebaleko nyabo. Hello. Wangi sebo. Ugyebaleko sebo. Esimu mugikyusiza omukyalo gimugyeko. Akasanya mukadda kunamwe ebintu muleke kubiteeka wala. Bakakole batya? Akasanya bakadde.
Oye bwagambye osokuddamu nobango kwasaganya enamba y'essimu studio line mwebalidirunga muli bangi. Hello. Hello. Wanji nyabo. Hello. Wanji nyabo. Nkuwulira. Ola asooka kwewuliza. Mbagambye bannaye bw'oba okubye essimu teweewuliriza. Tereza kamera. Kale, hello. Hello. Wanji nyabo. Jebaleko sebo. No, jebaleko nyabo. Kale sebo. Obulamu buli butya njogera nani? Obulamu buli awo tebweyagala omusajja oyo bamuwadde ettembe. Kale nyabo. Omusajja bamuwadde ettembe olaba engeri gye yali atambuzaamu motoka. No. Mfunye Obungereza wano. Is this Bungereza oba wa? Hello. Jebaleko. Nawe jebaleko mukwano. I'm reporting from Sweden. Oh, Sweden. Yes. Ani ono mukwano? Onayogera ne Vivian. Oh, Vivian, obulamu buli butya Vivi? Obulamu bulungi mpozi. Abe Sweden bagamba atya Stockholm. Gothenburg. Ha, nayi. Nja kujja. Wamagwe badde oteesa otya? Musango followers from day one. Yes. Naye abantu bo abali live abasinga I think tebafollowinga kuba ebintu ebimu bye babuuza oba bye bacomplainingako abajulizi abasooka babyogerako. Ate era wootunuulira katugambe ow'emmotoka evidence gye yatuleetera yemu ne CCTV camera gyeraga. Emmotoka yafiira wano ne bamugamba apaakinge ku Shero, makanika najja n'amusanga. It is the same thing reflected in the CCTV footage. Yes. Kati Okello ye waaba atugamba nti tabeerangako ku scene atubuulire at the time of incidents Okello yali luddawa exactly. And we need evidence for that. It's not hearsay nali wano. Kuba we yali we assume teyaliwo yekka kati atubuulire nali wano nga ndiwo ne divorce ku ssaawa weziti. Kale mukwano. N'ekirala kyendabye nze ekifaananyi kye baatulaga ku kabangali ya police ku scene y'Okello yennyini but I don't understand lwaki abantu bagamba nti si yo. Waliwo abagamba mbu si yeye. Eriyo mbalaba mu comment ekifaananyi kye batulaga si kye kimu simanya TikTok simanya bino si bya TikTok bannange. Kale naye weebale kutuweereza tusiima nnyo. Siba bulungi. Bannaye Vivian asinzidde wali Sweden. Hello. Wanji mukwano. Nze Jacqueline nga nsinzidde Kyebandu. Jackie ogamba otya? Nze kyembadde nteesa nti kyebagamba nti tafaanagana n'oku TikTok. Omusajja yoyo Okello because ku TikTok ye baba kutaddemu AI. Naye ng'omusajja yoyo Okello. Yoyo mwennyini. Kale ddiya. Kale weebale nnyo okuweereza ba. Kale naawe weebale kubeera. Mubeereeko bannange. Kale nze ngamba twandi katulabe ono abadde agamba ki? Ono akomyeyo. Hello. Hello. Wanji. Network ebadde ebuze. Kubyeko ne mpuukako. Njogerako naani ono? Ono mukyala Diana. Mukyala Diana osinzidde wa mukwano? Diana Jinja. Yes. Wamago badde ogamba otya? Omulaba engeri gye yali atambuzaamu motoka. Omutwe mulamu, obwongo bukola. Tulaba nga bamulwisaawo ife bamutuwe bamuleete Jinja Mafubira tulage kolo. Mumukoleko. Tumukoleko mugambe bamuleete Jinja Mafubira namulesa. Tumulage kolo. Omuntu yatta omuntu. Omuntu yasala abantu. Bali nabo bantu. Bamulwisaawo bamuteeka mu ssente za gavumenti zigenda. Bamuweereze Jinja. Bamubawe. Bamutuwe. Kale baba.
tulina obulumi ku mutima omaze okutta abantu bali nabo bantu bamulwisa bamutanga mu kooti bamuwa ebyokulya ne bamuwa ebyokunywa talina nakunywa owaayi studio line Nzigule ono agambye mbu they are different people ampeereza ebifaananyi byogera byonna ku studio line kuba olina byokwasaganya bingi naye bino ebintu tubyegendereza bantu bakuba hello wangi ssebo nawe gye baleko ssebo ngomyewo yekwani taata wangi amanya abantu Martin Clovis yesebo nzide wanene ekisaasi yesebo kakati nze abadde ngamba tudde mu kooti oyo omusajja mutambula yateekamu ki omuntu wano agalako ezibu bwekati naye nekikulaga nti bagendamu bira ddala olusi n'ebisuubizo naye ndaba oyo kaayi katudde mu kooti baaba kooti ezzeemu kale tudde mu kooti bannaye tuwulirize. And how do you document? By documentation,